Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe wano wambuuziza ku kisubi ekyo ekisibe, waŋŋamye nti oyinza kikozesa otya ku nsonga y'emirimu okufuna emikisa. Kakati ekisubi ekyo kituufu osobola okukikozesa bulungi nnyo, naddala gwanoonya emirimu ng'emikisa gyo nga si mitangaavu. Osobola okukozesa ekisubi ekyo singa obeera okisanze ku kkubo. Jjukira ebisubi ebyo babisiba ng'oli alina kyasibiddewo. Ayinza okuba alina gwasibiddewo, oba asibiddewo musango, oba asibiddewo ekintu kyonna ekimumazeeko emirembe, oba nga alina gwasibiddewo abadde amwogerako, abadde amulemeddeko. Kati gwe bw'okisanga osobola ate okukisumulula n'obeera nga weesumuludde bulungi nnyo. Kati ng'onambuuzizza ku nsonga y'emirimu, okola otya? Okola bw'oti. Bw'okisanga nga kisibe nga bw'olaba ekyo, beera ng'ofukamira bulungi nnyo, kikwate, beera ng'okisumulula. Mu kukisumulula beera ng'owandulako amalusu go ng'okisumulula. Ekisubi kino osobola okukikozesa mu nkozesa ey'enjawulo. Osobola okuleeta ebbaafu y'amazzi n'okisumululira mu mazzi ago ng'otaddemu n'eddagala eddala, naye ate osobola n'okukisumulula ng'okozesezza amalusu go. Owandulako amalusu, wano mu kusumulula oteekeddwa okubeera ng'oyogera. Osobola okugamba nti okuva n'olwaleero nsumuludde emikisa gyange egy'okufuna emirimu, nti oba okuva n'olwaleero nsumuludde emikisa gyange egy'okufuna omulimu. Bw'otyo osumulula bw'oyogera nga bw'olaamiriza nti okuva n'olwaleero nsumuludde emikisa gyange egy'okufuna emirimu. Beera ng'osumulula eno nga bw'owandulako amalusu wandulako emirundi ebiri nga bw'osumulula, ojja kuba weesumuludde bulungi nnyo. Ebisubi ebyo bisumululira ddala bulungi nnyo. Gw'abadde alina ekizibu ekyo ng'onoonya emirimu togiraba, bw'okisanga osobola okukola bw'otyo, kijja kuba kikuyambako bulungi nnyo. Osumulula emikisa gyo gibeere mitangaavu, osobole okunoonya ekyo ky'oyagala. Osobole okunoonya omulimu, osobole okugufuna nga w'otuuka awo w'ogusabye babiri nga bajja gukuwa, osobola okugezaako n'obeera ng'otangaaza emikisa gyo. Ekisubi ekyo kirungi nnyo ku nsonga eyo. Njagadde nkuddemu gwambuuzizza ku nsonga eyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.